mu ssula esooka eya ebyomumirembe 29 we twasomye olunyiriri olwokubiri. Njagala nno seba omubuulizi oba omusumba bawano mukakasi nti omuntu alina akazindaalo neki ne bayibuli efaanana neyange, tuleme kwogera bitafaanagana. Nsumba Ntuulo kale sebo Ntuulo twazze kukola kwata bayibuli. Essula eya 29 soko somo lunyiro lw'omwenda olwenjagala tandike nalwo. Olunyiro lw'omwenda. Awo abantu ne basanyuka kubanga baawaayo ku bwabwe eri Mukama n'omutima ogutuukiridde, era Dawudi kabaka n'asanyuka essanyu ddene. Tugamba tutya? Njagala kutandikira awo nga neebaza abantu b'Entebbe olw'okuwaayo n'amaanyi gaabwe gonna okuzimbira Mukama ennyumba ey'ekitiibwa gye bazimbidde mu mwaka gumu neebanga ewedde. Natuukako wano nga siraze, naye nga ekiri wano oyinza okulowooza nti eno oba tuli mu hardware workshop oba kiki, naye bano babadde bazimba. Bwe baali bazimba yeekaalu mbwawo abantu ne basanyuka. Bameka basanyusa yeekaalu ya Katonda eno? Ekyo tukimaze. Haleluya. Weetegereze nnyo olunyiriri luno, saagala tupape. Abantu ne bakola batya? Kubanga baawaayo ku bwabwe eri Mukama. Eri ani bannaye? Eri Mukama. Wano nze nzikiriza nti teri munnantebe atawaddeeyo, oba awadde 10 oba 2 oba kakadde oba bukadde, bawaddeyo eri ani? Eri Mukama n'omutima ogutuukiriza. Ffe ekituleese wano kubeebalizaako n'okubeebaza, mwebale kuwaayo eri Mukama. Amiina. Olunyiriri kyagenda maaso nga bawadde n'omutima ogukoze gutya? Ogutuukiridde. Ekinsanyusa kye kiddako, ne Dawudi kabaka n'asanyuka essanyu ddene. Haleluya. Amiina. N'asanyuka essanyu ddene. Lwaki baasanyuka nnyo bwe batyo? Kati abadde ansomera, ddamu osome essula ya 29 olunyiriri olusooka olusome. Ebyomumirembe ekisooka ssula 29. Dawudi kabaka n'agamba ekibiina kyonna nti Sulemaani mutabani wange Katonda gw'alonze yekka akyali mwana muto n'omulimu munene, kubanga eriyumba si ly'abantu naye lya Mukama Katonda. Njagadde kugobayo ensonga eno gyetegereze kuba nja kudduka sipiidi. Agambye nti kubanga omulimu muki bannaye? Munene. Bw'otuuka wano okujjako ng'oli munyoomi bunyoomi, naye omulimu munene ogw'okuzimba yeekaalu. Abantu b'Entebbe mwebale kulumba mulimu munene ate ne mugutuukiriza. Wulira ekiddako, ennyumba eno nagezezaako okunoonya ekigambo ekirala mu translation endala ya Bayibuli ey'Oluganda. Mu nkyusa endala ekigambo kye kimu ekyo kyasoma ekigamba nti essinzizo lino lya Mukama. Tugamba tutya? Amiina. Si lya nnyumba, si lubiri lwa abantu. Bassebo ne bannyabo, ennyumba eno ya Mukama. Amiina.
Kyekirulesewa nyumba ya Mukama. Kyava ayogera ebigambo bino mu vaasi eddaka. Kambasomere wano wenkutte bulungi, agamba kyenvudde nfuba nga bwensobola. Ani ayogera ebigambo ebyo? Agamba nfubye nga bwenkola ki? Nga bwensobola. Wano mmanyi wano abasajja n'abakazi bafubye nga bwe bakola ki? Basobola. Ne banoonya sente bweru, ne bazinoonya eno, ne badda eno, ne bazinoonya eno, ne batunda ettaka, ne batunda embuzi, ne batunda ente, ne bwa eriyo eyo bye babanja, naye ng'eno balikkiriya. Eriyo abantu tebawaddeeyo lwakubanga balina sente zifisse. Teri alina sente zifisse, taliyo. Agambye nti kyenvudde nfuba nga bwensobola okutegeka ebintu byonna ebyokuzimbisa essinzizo lya Katonda wange. Kyenvudde nfuba olwolwo okujja mu Bayibuli ez'enjawulo n'empaayo n'amaanyi gange gonna. Kyenvudde neeresa n'empaayo ebintu by'omuwendo omungi bwe gutyo. Lwaki afuba? Soma ssebo eya 22 olunyolo lwokutaano. Lwaki afuba? Tujja kuddawo wano naye lwaki afuba? 22 olwokutaano lugamba lutya? Agamba bw'ati. Agambe. Dawudi n'ayogera nti Sulemaani mutabani wange akyali mwana muto. N'ennyumba egenda okuzimbibwa. Wulira. Mukama egwana okuba ey'ekitiibwa ekinene ennyo. Egwana okuba ekitiibwa ekinene ennyo. Okwatiikirira. N'okutenderezebwa mu nsi zonna. Kyenva ngitegekera. Omusajja ono agamba nti ekifubisa abantu nga bazimba yeekaalu kiki? Nti eyeekaalu ebeere ya kitiibwa. Erinnya lya Katonda waffe lyatiikirire mu nsi yenkanawa yonna. Egwana okuba ey'ekitiibwa ekinene ennyo. Nze nzikiriza tiwaliwo abawaddeyo sente okuzimba essinzizo lino abatalina terazo waabwe. Tebaliyo abasula mu nnyumba ezitalina siiringi. Tunulako waggulu eno mwedda temutunulayo. Mulina ewamu. Kyenvudde nfuba ze kyenjagala ennyumba ebeere yaki bannaaye. Okwatiikirira. Oba ebirala birema nze ne besaatiikirira. Ennyumba eno erinnya lya Katonda lyatiikirire. Okimanyi nti eriyo ababadde mu kuzimba omulimu guno abatamanyiddwa ku kyalo ewaabwe gye basula? Wange okimanyi nti tebali gye bali? Ke tebamumanyi nakumanya, tebamanyi nakumanya talina ne ssente. In fact eriya ateekwa okubanga yawaayo naye nga bwe yali ayogera ssente ne bagamba nti kasajja Katonda oba yeerijja ki? Naye yanoonya n'azifuna. Ennyumba ebeere yaki? Kyokka olaba olunyiro olwokubiri omulongo ono Katu yafubye abadde atusomera n'atusoma. Lwaki? Yagambye okulunyiro olwokubiri eri gye twavudde mu ssula ya 29 agamba mpaddeyo ebintu bya muwendo munene, zaabu, feeza, ekikomo, mayinja. Sijja kubimalayo olw'ekiseera tekitumala naye kinsanyusa ebintu eby'omuwendo omunene nnyo. Basebuka amategeeza mwenna abazimbira Mukama, abawaayo eri Mukama, mweyigirize okuwaayo eby'omuwendo. Amiina. Towaayo kintu lumu. Dawudi baamugamba bwe baali bamugambye okugenda okuwaayo saddaaka ne bamusindika ne ku kyalo gy'anaakiweerayo ne wawa anaakikolera.
bw'atuukewo omusajja gye yagenda aweeyo n'atandika okukwata mu nsawo agiyeyo ssente agende agule ente aweeyo saddaaka. Omusajja nnyinimu n'amugamba tojja kukikolera mu maka gange ayisa abasajja, gwe bw'oli kabaka gwe beera wano olinde, nze kaŋŋende nkuleetere ente zoyagala, nkuleetere n'ekibiriiti n'akambe n'ebikozesebwa byonna oweeyo saddaaka. Dawudi n'amugamba nti ntayi sijja kuwaayo kikyo, sisobola kuwaayo saddaaka etenzitidde byange, sisobola kuwaayo saddaaka etevudde mu byange mu maanyi gange. Dawudi awakanya embeera ey'okuwaayo ekirabo ng'okiweerayo mu mulala, awakanya embeera ey'okuwaayo akatalina makulu. Dawudi yayagala Katonda n'awaayo n'amaanyi ge gonna. Soma Olunyiriri olwokusatu lwaki akikola. Sula ya 2:3 agamba bwa era nate kubanga ntadde okwagala kwange ku nnyumba ya Katonda wange. Ekizibu kyange kyenina muli mpulira ntadde okwagala kwange ku nnyumba yani? Ku nnyumba ya Katonda wange. Ntaddeko okwagala kubanga nina obugagga bwange, nina obugagga obwange, nina obwange zaabu ne ffeeza, mbuwa ennyumba ya Mukama Katonda wange. Weerekerera ntadde okwagala kwange ku nnyumba ya Katonda wange. Musajja omu yawandiika, John Wesley yagamba, a converted wallet is a sign of a converted heart. Therefore your wallet shows your conversion. Mbyo mirembe ekisooka essula 19 kuva ku lw'11 paka ku lw'14 njagala kufunziza wano olw'ekiseera. Agamba, ayi Mukama, olwo Dawudi yasanyuse naye njagadde nnyo okugyeko ku ssaala eno gye yasaba ku lunaku olwo lwe baakola ekyo. Agamba obukulu n'obuyinza n'ekitiibwa n'obuwanguzi n'okugulumizibwa kubanga byonna biri mu ggulu n'ebyo ebiri mu nsi byonna bibyo. Ayi Mukama, gwe kabaka asukkulumye era akulira ebintu byonna. Tugamba tutyawo. Amiina. Y'ensonga emukozesa ekintu eky'ekitiibwa. Gw'ogaba obugagga, gw'ogaba ekitiibwa, gwe w'amaanyi n'obuyinza era gw'ofuga byonna, era gwawa bonna obukulu era n'amaanyi. Kale nno Katonda wange tukwebaza, tukutendereza olw'erinnya lyo ery'ekitiibwa. N'akola n'apiiru egamba bw'eti, naye nze n'abantu bange tetuliiko kye tuyinza kugamba ti ddala tukikuwadde ggwe, gw'obituwa era ku bibyo by'otuwa kwe tudde ne tukuddiza. Tugamba tutyawo. Abantu bano Mukama yeebale. Kyava akola apiiru eri abantu abalala bonna, kale kaakano n'abalala mwenna muweeyo ku lwammwe, era abantu abo baawaayo nga Mukama bwe yateesa. Lwaki bakola ebyo? Lyessanyu lye balina. Bassekabaka ekisooka ssebo, nsaba ogende ku ssula ey'omunaana otunoonye olwa 29 kuba lwe njagala okusaaka essira okutandikira awo. Bassekabaka ekisooka 8 agamba atya? Olunyiriri lwa 29. Oba soma tulire. Amaaso go gazibukenga ayi ennyumba eno emisana n'ekiro, weetulire eri ekifo kye weeyogerako nti erinnya lyange linaabeeranga omwo okuwulira okusaba omuddu wo kw'anaasabanga. Weerekerera Musumba tuulamu. Ono agamba nti Sulemaani bwe yali asabaga nti kino tetusaba busabi ne tugenda nga tujja wano nga tusinza. Haleluya.
bwe tunanyigananga nga tujja wano wuliza ekirala enjala jja kusoma essula yonna enjala bw'eneetulumanga kawumpuli bw'anaatulumbanga bw'anaabeeranga okugengewala kw'ebirime oba enzige oba busaanyi oba okulumbibwa endwadde zonna bwe tunaakusabanga nga tusinziira mu ssinzizo lino Mukama owulirenga. Haleluya. Naffe bitukwatako oluusi tufuna ebizibu ewaffe eyeeka. Tufuna ebizibu mu maka, tufuna ebizibu mu bizinesi, tufuna okwawukana. Kino tuzimbye ekifo kino, bano bakizimbye si kujja kwolesa bwolesa. Wano wojja n'osinza Katonda, wano wojja ng'ebintu bikalubye ne bwe biba bigenze bulungi. Agati enkuba bw'eneeremanga okutonnya kubanga ssebu oba musana gwe gutukaayidde tunajjanga wano ne tusaba Katonda. Agamba abantu banaabanga bagenda mu lutabaalo, bagenda mu luki bannaye, ne basooka wano ne bakunyonnyola ebiri mu lutabaalo, Mukama owuliranga. Haleluya. Abange tetuzimbe wano agenda mu lutabaalo wenna. Lutabaalo nga ki? Agenda okuwasa, agenda okufumbirwa, agenda okukola projekiti, kino ekkanisa oba yeekaalu omulimu gwayo kugatta bantu ne Katonda. Haleluya. Ate n'okugatta n'abantu ne muntu munne. Wulira n'agamba eno gyasembera olw'ekiseera, agamba bw'ati mu lunyiriri olw'atamu 2 paka ku 5 agamba wulira nnyo okusaba n'okwegayirira kw'abaweerezaawo nabo banaafukamiranga mu yeekaalu muno, Mukama bawulire. Tubyetaaga naffe. Kaakati nekyewunyisa kino kyengenda okuzzaako. Bw'amala okwogera ebyo n'agenda atuula wabbali wali. Sebo soma Basakabati kisooka 8:27 ate owulira ate bwe yamala okwogera ebyo n'ayogerayo ekigambo ate ekirala ekyewunyisa. Babeka baga nti yakitiibwa, babeka baga nti erinnya lya Mukama wano liteekeddwamu ekitiibwa kyennyini. Kaakati abantu bali bwe baamala okuzimba nabo ne badda wabbali, naye ate kabaka n'alyoka ate ayogera ekigambo ekirala, agamba bw'ati otuusewo soma tulire. Naye Katonda anaabeeranga ku nsi, naye Katonda anaabeeranga ku nsi mazima ddala. Laba eggulu n'eggulu lyeggulu teriyinza kukugyamu, kubanga ennyumba eno gyezimbye nga teriyinza n'akatono. Weetulire yazimbye kyewekiti yakoze atya n'ekitiibwa ataddemu bintu bya sente nyingi nga bino bye tubitaddemu bwadde balinaga naye Katonda anaagibeeramu, anaagyamu yagyamu atya ng'agambye nti eggulu lirye n'ensi yaani, kati anaabeeramu atya, anaagyamu atya? Ekyo kimutabudde ate Sulemaani yennyini. Isaaya 6:6 ennyiri 2 ezisooka zigamba zitya? Isaaya 6:6 ennyiri 2 ezisooka zigamba zitya? 6:6 ennyiri 2 ezisooka zigamba zitya? Agamba bw'ati. Nedda, waliwo njagala omuntu alunsomero mangu nnyo. 6:6 bw'ati ennyiri 2 ezisooka bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda, agamba atya? ery'eggulu y'entebe yange, eggulu y'entebe yange, n'ensi y'entebe y'ebigere byange. ate ensi y'entebe y'ebigere byange. Nnyumba ki gye muninzimbira, era kifo ki ekiriba ekiwummulo kyange? Nsereka Katonda anagyamu mwene ennyumba gy'ozimbye. Abakadde Katonda anagyamu atiddemu, agambye nti ye Katonda yennyini yagambye eggulu y'entebe yange, eno ensi y'entebe yaki? Ebigere byange. Ogenda mu maka g'abantu abakulu abagaggaga balinamu ku bintu, alina n'akatebe kwateeka ebigere. Mubulina eka mutya buti kwogera. Katonda bw'alanama kati ate ye Katonda nti bw'atuula eri bw'alanama ebigere abiteeka ku nsi. Tuzimba tutya ekintu kino Katonda atekemu ebigere. Sulemaani mutuufu okwekanga yeekanze. Kiki ekirala kyeyeekanze? Ndowooza yalowooza bw'osoma ku bikulu essuula 4 leero eyo sijja kusoma nnyo, okuva ku linnya 8 paka ku 11
ku Bikula sura 5 onyere alaga ensinza mu ggulu gye basinzaamu Katonda eneeja mu yeekaalu eno gye tuzimbye. Yagamba nti mu ggulu yagenda okulaba malayika, n'alaba ebiramu ebina, n'alaba ebiwawaatiro, n'alaba nga bonna bonna ekiro n'emisana bagamba batya mutukuvu. Bagamba batya emisana naki bamalayika bali abasinziza eri mu ggulu basobola okujja ne babeera mu yeekaalu eno gye nzimbye nze. Nakyo nekimutabula. Isaaya essula 6 kati soma ennyiriri ezisooka 5 kati olwo lwangu okulaba mangu nnyo. Isaaya 6 soma tuwulire. Agamba atya? Agamba bw'ati. Agambe tuwulire. Mu mwaka kabaka Uzziya mwe yafiira nalaba Mukama ng'atudde ku ntebe empanvu engulumivu n'ekirenge kye nga kijjula yeekaalu. Ekirenge kiba kiki? Ekirenge kye nga kijjula yeekaalu. N'ozimba ekkanisa yange eno nejjula ekirenge bulenge kati olwo aba atudde ku ki? Genda mu maaso. Basseraafi baali bayimiridde waggulu we, buli omu yalina ekiwawaatiro 6. Ebibiri yabibikka mu maaso ge, n'ebibiri yabibikka ku bigere bye, n'ebibiri yabibuusa. Omu n'ayogerera waggulu eri munne ng'agamba nti mutukuvu 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 Mukama w'eggye, ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye. N'emisingi gy'emiryango ne ginyeenyezebwa olw'eddoboozi. N'emisingi gyonna ne ginyeenyezebwa olw'eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu, ennyumba n'ejjula omukka. Anaagibeeramu eno. Ne ndyoka njogera nti zinsanze kubanga nfudde, kubanga ndi muntu w'emimwa egitali mirongoofu, era ntudde wakati mu bantu weregerera musumba. Isaaya kaaba amaziga n'agamba nti Mukama tajja mu yeekaalu. Pawulo mu ndagaano empya yalabula n'abali abaali bakola amasabo n'ebirala, n'agamba nti Katonda taweerezebwa bantu. Somayo Bikola 17:24 luka. Bikola 17:24 soma. agamba bw'ati. Katonda eyakola ensi n'ebiri byonna, oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono, so taweerezebwa mikono gy'abantu nga yeetaaga ekintu, kubanga oyo abawa bonna obulamu n'okussa omukka ne byonna. Kaakati olwo tukoze kiki kino? Nawe oli confused? Nawe oli confused? Abali bagenzeeko mu ntalo waliwo lwe baduumira ne bagamba change position. Mu lutalo bakyusa position, bavaawo wano ne badda awalala. Katonda alabika yakyusa position. Kyenjagadde okulabula abantu b'entebe. Tetuva wano ng'ogenda osuna jjita, ng'ogenda ofuuwa omulere. Ti Katonda twamumaze, twamuzimbidde ennyumba, abeera ludda wa nti mu kkanisa entebe. Tova wano n'ogenda okola byokola byonna ng'obaddala kubanga wawaayo obukadde 2, obukadde 5, buli ntebe bwazimba ekkanisa. Gwe wali yinginiyo omukulu, nze nateekamu terazo, nze nateekamu enzigi. Ono kyatugamba God changed position. Kati soma Bakolinso ekisooka 6 olw'14 lugamba lutya? Kolinso ekisooka maka? 16 paka ku 19 paka ku 2 yangu yakaawo. Wagamba otya? Yakyusa position 19. Agamba obanga temumanyi emibiri gyammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu. Kaakati Katonda n'agamba nti yeekaalu njagala eno ali mu mmwe. Naye kati wulira position endala gy'ayingiramu.
kati njagala kuyingira mu mitima gyammwe. Nziremu Katonda yayingira, ayagala abantu abamukkiriza ayingire mu mitima gyabwe munda. Njagala kukubira mulanga n'okwegayirira bannantebe n'abalamwe n'abazima amasinzizo. Thank you very much. Kanisa nnungi ebere ya kitiibwa, naye kakasa nti amaanyi g'oteeka mu kuzimba eyeekaalu, g'oteeka ku byuma, g'oteeka ku buloka, g'oteera ku nzigi, gateeke mu kulongoosa yeekaalu yo ey'omunda mu mutima gwo. Akati nkola kyonna, nkozi kyonna, naawe weebale, otuzimbiddeko, naawe owaddeyo, naawe okoze. Katonda kyabanja wano agugambye temumanyi. Nze Katonda kati neeyagalira neebereramu ki bannaye? Luddemu lusome bulungi, luddemu. Agambye obanga temumanyi emibiri gyammwe eyeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe, bwe mulina eyava eri Katonda, nammwe temuli ku bwammwe, kubanga mwagulibwa na muwendo. Kale mugulumizenga Katonda mu mibiri gyammwe. Njagala kubakubira omulanga mugulumize Katonda mu mitima gyammwe. Katonda nga tumuyina mu yeekaalu, Katonda nga tumuyina ne mu bazimbi. Ontegedde bulungi? Soma essuula ya 3:16 era mu kitabo kyekimu. 3:16 agamba 16. 3:16. Temmanyi nga muli yeekaalu ya Katonda, era ng'Omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna bw'azikirizanga yeekaalu ya Katonda. Nebwolekerawo banaasomayo, njagala tuve wano olwaleero nga tuwonga ekizimbe kino nga naawe owongebwa bujja. Haleluya. Amaanyi gonna g'otadde ku mulimu guno, amaanyi gonna ge tutadde mu kukola ekintu kino, tubeere nago ne gye tunaagendanga mu mitima gyaffe. Mbiti yatugambye nti mubizimba ne mubirekawo. Naye bwe tuba nga tukkiriza Kristo n'abeera mu mitima gyaffe, olwo tuba tutambula ne yeekaalu. Amiina. Yes, bwe tukkiriza Omwoyo n'ajja mu nze, kitegeeza n'abeewange eka bajja kuganyulwa, kubanga ndiwo Omwoyo wa Katonda. Tulina abantu bangi nnyo abakozi ebyamaanyi mu makanisa, tulina abantu bangi nnyo abakozi abamaanyi mu masinzizo yonna mu ddiini ez'enjawulo, who are irrelevant bwe tutuuka ku bya Katonda. Famire ye nga teganyuddwa ku butukuvu bwobwo obwamuweesayo ssente. Tugwanidde okubeera ab'ebbeeyi munda. Nga bw'otaddewo Tereza ono ne tumukuuta ne munda wakuutwe. Tugende tugule ki bannaye? Tukuute. Nga bwe tugula ebintu eby'ezzaabu n'ebya ffeeza bwe tuba tukola. Ffe tusaana okulaga ekitiibwa kya Katonda, kubanga kino kisigala wano. Bwe tumala okulekawo kino wano, bw'onootambula ekyo kyokola eri mu makaago ne ku mirimu n'awalala, kyekiraga ekitiibwa kyani bannaye? By'oyogera ebikuvaamu biraga ekitiibwa kya Katonda. Yokaana 14:23 wagamba watya? Yokaana 14:23 wagamba watya? 27. Yesu n'addamu n'agamba nti omuntu bw'anjagala akwatenga ebigambo byange. Wulira n'ekiddako. Ne Kitange anaamwagalanga. Akaakaddako ke nakasazaako ewange muyange. Era tunajjanga gy'ali. Tunaatuulanga gy'ali. Haleluya. Awe nategeerera nti ndi muntu wanjawulo. Kankutegeeze gwe yakkiriza Katonda. Agambye nti bw'omukkiriza n'onjagala, tunajja. Tu is plural. Wagiwulirako wa walala. Tukole omuntu muki? Ngeri yaffe. Ababayibuli bagamba nti kirabika plural yali etegeeza kitaffe omuki? Ate kyekirala? Omwoyo. Ekitegeeza bwe nzikiriza bano abasatu babwana mukulu bakola batya? Njala babalana abasatu abo
bajja ne bakubeeramu munda omwo bajjamu batya nannyini bo yayogedde agambe nti olwo nnyingira nembeera omwo. Aleluya. Kakati ekyo bw'ayingira n'abeera omwo biri bya Pawulo kyeva bituukira biga nti obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu mukikole lwaki bannaye kitiibwa kya Katonda. Yovalaba eri mitabeera bitajja kusoma yagamba nti mubabi mwe muvu omubi mwewale okukola obubi kubanga buva mu mutima. Twalina mukadde waffe eyo kati yawummula neyabeerangawo nga buli tuyingira mu kyaki n'olunyiriri ne bwaba tabuulidde nga tomuwadde bayibuli era alwogera yagamba nga tulina ebbanja omubiri si gwe gutubanja kugoberera omubiri yabyogera nga azibiridde si nze nzibiridde nzekka yagiranga naga nti tulina ebbanja omubiri si gwe gutubanja kugoberera omubiri kubanga bwe tunagoberera omubiri tugenda kufa naye bwe tunafiisanga ebikolwa eby'omubiri olw'omwoyo tulibeera balamu. Kiki kyeyalinga ategeezaako kutegeeza nti bassebo ne bannyabo tulongoose yeekaalu eyawa tusinzize muno naye amaanyi gonna n'engeri zonna zetukozesa ku mulimu gwa Mukama bwe tunaaziteeka munda mu ffe olwo ekkanisa eno gye tuzimbye eneebeera ey'ekitiibwa. Ekkanisa bw'eneebeera ey'ekitiibwa kyova laba bwe tuba tuwonga ekkanisa lwakubanga mulabirizi yabadde akyogeddeko ndowooza nti tumaze emyaka mingi nga tetuwonga kati ebintu ebiteekeddwa okubaawo ekkanisa ewongebwe ne biba nga bibuusibwa amaaso tebikoleddwa nga bisaanidde kubeera naye ekkanisa okugiwonga oteeka okukakasiza ddala nti byonna ebigiriko bigize eki ekkanisa okuwongebwa okuteeka okukakasa nga teriiko bbala newankubadde oluki ekkanisa okuwongebwa kyosooka okubuuzibwa erina yagibanja tebaako na bbanja era olinaga nti abomba banja netumala tukiwulira nga tuddayo nga tugiggulawo naye nga tetugiwonze. Kati ekyo kiba kizimbe buzimbe. Can't we copy from that? Naffe tubeere mu maka gaffe mu bulamu bwaffe mu mirimu gyaffe nga tetulina amabanja nga tetulina batunyigidde nga tetulina ntalo n'abalina entalo muziveeku tulongoose emyoyo gyaffe emitima gyaffe olwo tulyoke tujjenga mu yeekaalu eno eryoke etugasse. Ekkanisa eryoke etugasse. Ekkanisa abantu babe babeera nga bamukkiriza n'ayingira nabo ne babeera n'ekitiibwa munda. Ennyambala ekyuka, empisa zikyuka, oyiga okugondera banno bakama abo, obeera muwulize, obeera mwagazi w'abantu, obeera muntu akolaganika naye, obeera wagiseeri bonna abasoboka ate era ne mu makaago onyweza olugendo lwo olukutusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Nsaba ekkanisa eno ezimbiddwa nga tugitaddeko ensimbi zino zonna tuteeke omuwendo ku mwoyo yaffe, tuteeke omuwendo ku muntu ow'omunda. Bulijjo mbuwulira ne museka busesi naye nga binakuwaza kubanga abaana baffe babeera eyo ne bagamba ddala abazadde baffe bebakulembera ekkanisa bebakulembera ekitongole gundi eneeka nga tetubalabanga ebyo nga tebabirina. Kitwagala tubeere mu kizimbe kino tuddeyo ku kyalo. Omusajja omu yageeyako abantu abamu n'agamba nti naye tabakusaba eyo wammwe yandibadde mubbi bubbi yandibadde ekkono koffe kitegeeza ki ng'alabika ng'amulabye ng'agamba nti kati yagira ki yakendeezaamu. Eno kanisa si yakukenderezaamu. Sebo ekitiibwa tukubiriza ekkanisa tukubiriza abantu baayo babeere bayonjo munda nga bwe tuyooyoosa ekizimbe kya Katonda. Tuyoyoota amaka gaffe
enkolagano n'omukyala wo n'abaana ne bakama naffe abakozi ne bakama baffe tugiyooyoote olwo tulyoke tube nga kye tuzimbye kirina amakulu eri Katonda n'eri community. Kambategeeza ekkanisa bw'eba n'omugaso n'ab'ekyalo bajja kugyagala. Lumu nagenda nenkola effort awantu nensaba abegombolola batuwe community center tugira tusinzizaamu ne baagala okugaana. Naye omusajja omu kyava asitukanaga nti owange tubawe bana abasajja b'eddiini nti batuyamba okulongoosa abantu baffe. Saamiira bannaye oyo omusajja asobola okukiza ekkanisa enemenyebwewo. Njagala kubakubiriza n'okubeegayirira gye wawassa kakasa nti bassaamu ekitiibwa Katonda okuyita mu mpisa zo. Gye wafumbirwa kakasa nti bassaamu ekitiibwa Katonda okuyisa mu ekyo ky'oli. Leka gye tukola balabe ekibala ekyenjawulo nga tetulina bubeezi kanisa ya mutindo naye nga naffe tuli ba mutindo mu kukkiriza. Finally baatugambye nti bwe tunaafukamiranga tutabagane tugire eki tutabagane. Naye kamasoko babuulira bwe tunajjanga wano tutabagane ne Katonda. Tukole ki? Kati kambalabuleyo kino kye tutabagana ne Katonda. Kakasa buli azze wano ng'otabagana ne Katonda otuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye ebinnoma byange mbyogerera kubanga nze nfuna akakisa akayogera bala tebafuna akakisa akabuyogera. Obeera otya mu nsi muno ng'osula mu kalina ng'ovuga emmotoka ya bbeeyi oluusi ne bakuggulirawo oluusi nobeera munene gy'okolera ne bakutendereza naye ng'ogenda genda mu geyeena ng'ate eggulu lya bwereere. Eggulu lyaki bannaye? Sitaani amaze okukola demonstration nti ebibye bya kasammeeme. Kyovula mu bbala omala kusasula ssente okugendayo n'oweyambula n'onywa n'ogwa n'okola ki. Sitaani amaze okukola demonstration lubaale mayembe n'ebirala. Naye mu kkanisa laba abantu abali soba abanyirira. Haleluya. Kati lwaki togenda mu ggulu? Nze ekkubo n'amazima naki tewala jerikisa kujja nga ayise mwani. Bannaye mbaagaliza okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ebyo ebikugaana okugenda mu ggulu biveeko kubanga bikugaanira bwereere. Ensi togenda kugiwangula. N'abaagisooka baagivaako nga tebagiwangudde. Njagala kulaba ku bantu abaagala bakonekitinge ne Katonda tutuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Muyimirire tusabe. Era njagala kubasaba gwafunye akakisa ne tusinza naawe olwaleero nga toli connected na Katonda na Kristo Yesu atwala abantu mu ggulu. Please kikole mangu. Kikole mu yeekaalu eno batukkiriza na mwenna abazze wano. Oyinza n'okuba toli wa kkanisa eno naye ng'oli wano olwaleero oli wa ddembe okuconnectinga ne Katonda. Ne bw'oba wafuna olutalo ne munno oli wa ddembe okutabagana naye mu yeekaalu eno gye tugenda okuwonga. Katusabe. Kitaffe omulungi, tuli wano mu kizimbe kino kyeweezimbidde kubanga Dawudi agambye nti ndaba nde bye tulina bye tuleese gw'obituwa. Bino ffe tuleese wano gw'obituwadde. Ekyo kitegeeza nti weezimbidde ennyumba yo nga bw'ogyagala. Naye twagala okwebaza olw'abantu bano b'okozesezza bambi. Abalala tebalina ddala. Abalala nabo balina ebizibu bingi. Naye beeresezza ne bagamba katuzimbire Mukama ekizimbe ky'ekitiibwa. Ffe twagala kukkiriza nti kino kya kitiibwa nnyo. Naye nga bwe tuwunzise twagala kusaba nti amana asinziza muno naffe abaliwo olwaleero ffenna ekitiibwa ekyo kakibeere ne mu mitima gyaffe naffe tubeere nga tumasamasa munda. Abakyala baffe, abaami baffe, abaana baffe, bakoddemi baffe bategeere twafuna omuko, twafuna abantu abamasamasa ne Katonda waabwe.
ku mirimu gye tukolera wabeerewo okumasamasa, kabeerewo okwaka. Nsabira ekibiina kino, naye njagala nnyo okusabira abakulembedde omulimu guno, Mukama ab'entebe bano bawangulire nnyo. Twetaaga nnyo era tusaba bonna batuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye naffe tuwulidde obubaka buno nti Mukama naffe tulongoose, tuwe obusobozi obukuuta tumasemase nga bw'oyagala, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.